Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino. Osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'erine ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna, okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe, okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa. Nga nfaayo nga ntandika kujja nga nkola nga naye nga eddoboozi lya radio ddyo sirimanyi bulungi. Kati tuyingira Easter, tugenda mu Easter Mbabaali alwala. Ne Kalyosobola alwala. Wasigaddewo Makula Suzan. Ye presenter akola ki? Kusoote FM. Nga mukola ku makya. Program ya Zibula atudde. Kati nze ndi mukanyomera aka. Kaleri ka bisesa. Nedebozi terina bakunyiikirira bulu terina kwata. Kuba by then wali wakajja. Maidebozi ya TV yanjawulo okulya radio. Osakala mangu tomanyi biki. Ne speed nachi. Ne joko ze nali ninawo nga za mabaala. Munange. Za radio ya dini. Kube mbozi. Kati munange. Balwadde tebakola. Suzan yangamba. Tugende kuki? Kumpewo. Muliwo babiri. Nga tuyingira nga nkankada nkwazi ntuyana ntandiko unyaka gwigwiri kirungi mwali mu AC singali mwali AC Suzan yandifulumye nali mpunyo obudde obwo kone mbozi nga tuyingira ki wakajja ne wiki oba omwezi tegunnawera gunatero wera okay naye nga sinnamanyira mpewo nga nkuba kintu ekiruvu saakola bulungi naye gwe nali nkola naye yali anjagaliza omulundi ogwasooka nangamba kuma mu morning shows ezisinga okumenya ey'okumakya n'ey'olweggulo evening drive munenga ngamba kati omuka gusike guti boleta bwoti toge nga joko zenko nga njogere bitakwatagana munnange ng'enkya tukola n'olwokusatu nga Kalyosobola dda mwakola ennaku bbiri satu ngadda nga tukola nga Suzan tetuva kutava kumpe wajja manyira ate banaava akanamanyira dda okay kola bwoti nga nyongera mu training nenga mbulira experience kunako olwasooka yali etya ekintu kyotakolangako kuba radio ino kubeera nga ka speed mweka tewali nsobi nalowooza nkoze bulungi naye ekirungi gwe nali nkola naye yali amanyi nga akusikana akusitula nali muntu wa ddalu naye nga siri nti wansi naye bwe batona ne connection omuntu ono nako olusooka okubeera mu connectinga joko si gyokuba mu budde ki umanyi oinako abalema oinako bakasiru oinako bamuzibe oinako abalwadde basirimu oinako abasikose ogenda kuba joko egenda okunyiza omuwulizo omulala neyusise ku banning nga tonna bakola ki olina okumanya wokolera zi punchline ebyo byonna naye kati nga gwendi naye angayidinga bambi yannyamba nnyo Suzan Makula okay nange nga tukola Mbabaali ngadda Mbabaali malise ngadda nga siroti ze zonna zali atuulamu ng'aziddamu nze nga nsigala muka muzeeyi nga nsigalako ne ku intro nga njikuba show nga yakatandika bonga bagitandika omwaka mulamba noche nga show nga yakatandika ngokola introduction ya show biki kati munnange nga tukola kati ne wajja waawo obutakkaanya mu show musheeyo Mbabaali n'agamba nti ono abulamu eyakuleeta Mbabaali kale yakurecommend ngoba yakusecondinga yes nkwajike wali mu auditions naye nga akuterayo akabega naga nti ono abulamu ng'olotambudeko emyezi mu mwezi ono abulamu obudde obwo bali yakolagana nnyo n'Abu Semwogerere Haji Abu kati baga nti ono abulamu asooka ave ku mpewo nawuliranga nnwanyi naye oyinza okuwulira obulungi olowooza nasiriira kati Suzan Makula kyekintu kyasinze kyoga nti omuntu wakubuza ebintu bikyasinze okukunyiga mu nsi ebimu ku byo okireeta nnyo kuba wali ku future wali omugati ogulaba ogutandisa ate ekyasinga okungamba nenga nti singa nva ku mpewo nyinza obutaddako nengamba ate ona ancommending okubanga nva ku mpewo ye wange
nobera mu dilemma mukwano go nnyo yakuteekayo ne nkajjukira mpulira amaziga ne ngamba koze ntya ne tutula meeting ono tajja kusota nasobola isawe ebigambo byobwemu atana kukola namugamba mumuyigirize bwe munyukanga mugere mu production nga tantwalayo nenga wategeera nsonga kikuba nze nzikiriza mu bulamu era mu nsi buli kimu kiba n'ensonga teyakubuulira nsonga simanya ayinza kuba bwe naddamu n'ensinkana mbabaali lumu yayogera bina ebintu bye twayogeramu naga ndowooza faadi ono baamuleeta andivule naye nga takola kitasobola kale nze saabirowooza kuba nze nali noonya opportunity negira kati lumu twali tukolera ku makya intro nga mutufu baagana okunjja ku mpewo musumba n'agamba management yaite nakidi musumba n'agana okunjja ku mpewo ne Makula ne banwanira ne kali esuubula kale yali alagaalagako nti ngali positive ku kyo ayige biki tuli ku makya nkuba intro kaliswa yasooka nze nampa ne nkuba intro bulungi mu Luswahili yes sabari ya boy asubuhi mkotoko kwa kitanda endo fanyika siku ya leo jemo ndapata pesa Mungu ndabariki wewe zibula tudeme ingia sikia sauti ya mbaba muwereza bwenti abake nagana natunuleli kaliswa nakuba obampa nagamba nze nagambi sikwa na fadi batakoze sijako baba akola musho sijako muri ku mpewo oweereza omuntu for instance singa bwe tunakola introduction fenanga tuli mu show ye driving ne fadi kababuze ko nze Moses wamala basonde banyabo ndine munange my nentunuleli nawo lyanga asirite nakaba mu mutima nenkaba mu mutima nengamba mbabali wange nengamba ne kale kinto chalinze kiri nengamba kale katugende maaso nze manyi nja kuwangula era tebakujja ku mpewo oluvannyuma lw'ekikolwa ekyo olunaku lwali lutya shonga ewedde babeeramu awo kalisuba yabuuza mbabaali kyokoze tokyejjuse naye sijja kyejjuse wabango babangobe omanyi omuntu yenna akusinga bwakulwanyisanga kuba mavi ekyo kituufu kuba teye abalowooza akulwanyisa naye aba wakati ye mukunyikira wansi tolwanyisanga gwosinga ate nakusinga tomulwanyisa mulwanire wakira abali ku level lwana nga tuuka waali tolwananga kuba bwolwanyisa gwosinga obanga alwana okudda gyali wansi nenkuba amavi babali ne bamuyita ne bamugamba biki nenga tomanyi kintu ekyo wekiva tomanyi nsibuko nembuuza mutima lwaki nembeera netubanga tuli mugundi eyo yakuyita mu lukuubo ne batandika fadi ogendera mu nkwawa za Suzani gwe musituzi wa nsawo kati omanyi naku ziri essatu ze wabeerako ne Suzan zakuleeta obeerako close n'agenda nga mukwala enkwatagana kale omuntu yenna singa ndaga nti anjagala nti era anjagaliza nkwatagana naye kituufu ane nasooka nemanya nti Suzan yanjagaliza kwali kwagaliza nandaga nambulira ne radio boyino gitambuza yali willing okusoma Suzan yanjigizanga ne konso ku radio abamu gye bayita mix abamu batakitegeera nkibanyonyodde abamu tebaloza mix kati konse nga sigimanyi ekicontrolling amaloboozi nti jayo teekayo nga sigimanyi nga ne software gwe tulina mukambwe onobanga oli mugezi owa radio ojja nentandika okutula waliwo neweyandekangamu nentula ku main nga nze main kati nga konso nenjiyiga kati omuntu bwati oba oyagala ki aba akwagaliza ge mazima era obeera mukyamu okumwogerako ekikyamu era nze ate bwe mbeera wantu mba muganzi nnyo kati nemba muganzi wa Suzan kutambula mu motoka ye babiri nga nesiga kitambula mu motoka ye babiri kibi fena kati fadi yekubide ku Suzan obujingo nantwalanga mutabani we bujingo bonanga okwatagana nawo bulungi bwetuti very good bwetuki kuba ekisooka omukulu ye yakukubira essimu ye yakweweerewa omulimu from the word go ajja owokubiri presenter oba omukozi naye Suzan Makula by then ngate mukulu bambi yes naye nakusiima n'oganja nenkola
nga wabeerawo obutakwatagana era wonna nga ku mpewo okyagiriko togivanga sivanga ku mpewo siseekuka kasita nsimba mba nsimbye mala kusimbula nze bukyo mu bulamu bwange sibeerangako ku mulimu ne nvaawo nga bangobye ekyo tekibangawo mu bulamu bwange kati ne nkola awo ne baagala awo nsenguka ettula oginga mpatula sente bampa sente laba nfuna kalina waneeno ku Ssekabaka nenga naye kansuleko mu kalina apartment simanyi naye nga yali kalina okay kwaliko ennyumba endala okay ne nsula mu kalina nasooka okusula mu kalina nga ngipangisizza okimanyi obadde mu nyumba ya mitwalo mukaaga oli mu kalina mulimu ne ttooyi gy'otuulako self contained veeko otula ne ku ttooyi ey'omunda nga tewetaga kufuluma olina akaba kuliko wali kotuulako buli kimu n'okola n'onaabira omwo munda otula ne kabbaluko n'ogula edinisa tulabe ebiva ebweru nga sente awo ofunye ukawooya sinagenda ku peroolo ng'ozijjawa bugingo ŋŋampa koona emboozi n'okyusa obulamu standard of living oyagadde ogihyping ositukodde waggulu n'ogenda ku apartment buli kimu olina era agisasula pasita bugingo nga tananteeka ku peroolo naye bwenja ne mugaaga kati bammanja ŋŋampa buli kiweggwawo ne bampayo 10 oba 15 egimbeeramu kakati batuka okunteeka ku peroolo naye omwaka gwagenda okwera ndaza nga sinabigenda ku peroolo naye nga amenities wa buli kimu kye weetaaga okifuna yes ekyo kirungi kakati kati laba n'akabozi ka peroolo nenjaka kunyumiza tujjawo maaso kati mune tukola bwe tukola bono beti batuka bamugoba nasangawo entalo zaabwe okay ngere emirimu gyonna bwe gibeera teri ekintu kyonna kibeera nga oli abakoze kino ate bino kibiki omanyi ku sooti waliyo ekintu kimu teri serebu teri waki teri wakabi tobeera wakabi kuki era bugingo kyeyaga nti tokola kampuni mu kampuni ya mulala tobeerera wakabi mu kampuni ya mulala kati ndowooza nga ate abasooka baali bakabi nembeerayo tukola gundi bamugoba Bruno Betty bampa program ya fast Bruno Betty yali akola ki fast n'ekyombo ky'omudigito program yaliwo fast sigwe yajja nayo okay nga gyakola yegoba bamugoba okay tebamugoba bagimpa ng'ino zanya ku Sunday nenkola program ku Lwokusatu bamugoba nga ku Monday ku Sunday ino zanya nengo ino ku recording n'endikodinga ku Lwokusatu nga kweyiiya naye nga yompulira ngisobola ate njagala fast nga njagala nga ngisobola ng'ogyewulira kati awo olutawo ne lujja mu badriver bakameramaani jjukira baali bakyali boono gwe bagobye omugato getulikodinga erinze sina mafuta ate nze banga tolina mafuta ngenda yampa omulimu tetulina mafuta ate nga weegali nga bakkakkana najja tulopa ne batandika nga mbega wa bugingo mbega kati omanyi ku mulimu kubeerako abaganzi kati ate abaganzi bakozi bano bagamba gwe twakalaba teriyo kabe bya opposition kabe baki tewaliya muntu atayagala kuyitibwa president ate kiriyo teri muntu atayagala bukulu oba bukulembeze gamba nti president Museveni nakuyita teriyo atakyagala ekyo kyamaanyi ng'ogyeko nti abantu abali ku level ng'eza Bobi Wine ku level ez'Ababyesige nti ye asookukira naye bano nefe abantu ba buli kabe bemupi nga Museveni nakubira essimu nkwagala twogere kubanga mbulamu kye tunoonya byonna bino byansi kuba bulungi gumanyi president ne bwaba president waoba ne bwaba olaba basirimu na byabufuzi si byagala naye nze omuntu yenna ampita nankwira nangamba wano waliwo future mpi ngenda nze naye simu esinga okunsanyusa era nkigamba abantu nti ekiri kakasa nti ndi muwanguzi ne bwe nfuna kifaananyi na Ssaabasajja Kabaka obwo obuwanguzi kati nno nze kankubuulire ekifaananyi ne Ssaabasajja Kabaka ne mba sikifunye n'akukubirako bukubizi nze okulaba Ssaabasajja nangirira ati ng'ali kuggwe kennyini ate yankubirako nejjambo bayizawo kuba ye President Museveni nali njagala naye mulaba ffenna twaganya ffenna bye tunoonya namulaba twali kitugumu ku mukolo nga simubeera nga close ng'agaba emidaali nga nze ndi wano yaali wano neŋŋambe nakyo kirooto kyange mulabye nali mu kyalo ng'era nawe abazze mu byalo mubeera eno n'abeera eri
kakati munnange tukoze oli bamugobye otandise okutula mu fast ntalo zibadde waawo okusangana omugwa kutandika nkokola tukoze okola bubi okola ngoli ate biki kati waliwo omuvuka wamitanga essence yatukwatanga mu firimu nabagamba Fadi ono musooke mumuleke kati akole nga ye mumuwa obudde kuba mumuwa comment nyingi criticism nga ziri gundi nnyo nga ate ziri Dr. Lawrence Muganga kubidde abadde ampereza no kamesi nyingi anjagaliza shenno njangambe kawoya mundabire ku Monday mbalinze okay Owulira seriousness obulira mpulira n'omuliro kati mwoyo kati nkola fast eyo etandika okukwata abali ba comment nti banagise program ewedde bagenda gijjawo watandika okuwa comment yane wakoze akantu luli wakoze batandika okukyuka konze mujja kyuka yenze kawoya Fadi kyenjagala mba nkyagala nenkola program n'omutima gwange gumu nentula ne designinga nenga katimba nti owenjawulo kwoli jaha ove mwoli nesituka mumanya gekike kyenjawulo nesituka neyimeti waggulu program netambula bulungi nayange mpana weziri kati bionone kaddi awo nawonna okikubye ebbanga liwerera ddala lyawera ebbanga lyatambulako program wagikolera bbanga consistently nga teoli kuvaako myezi 6 okuyimuka naye nga wagimalako bbanga kiyonga yo nga tonavaayo kati ova 2017 wagitandikira 16 n'ogita n'ogivaako nga tugenda 2019 n'omwezi ogw'ekumi okay myaka 13 ng'eri waggulu nga ba sponsor abavujirira abatekamu ensingo ba Dubai Limited nayina Lukimazuwa nako no designing element nako sponsor abantu ngawo wageno gikola payroll awo watuka maso n'ogijjako payroll bagimpanga isewo mwaka gumu anti nayingira mu busebe Easter kati ne payroll ne bagiteekako mu December mu December omwaka ogwo okay ngogenda kati payroll ate ekyaleeta obuzibu tini namba nga sinandaga muntu nga ate balina okuwa omusaala nga bajjako omusolo watolina ba ne tini namba ensasage nejja ulire ebizibu oyagala ssente zo ulire ku ssente zo bweyoma ez'amaanyi eyo mu banka kati ulire ate ebizibu ebijja kumbe ne musumba neewonya kuba zenjije eno nnyingi okusinga omusaala anti bayita ennaku ssatu mga muzeeyi ndi bubi wano musonzi kwatayo wakitegeera kitegeera kati munnange nga ngera ku peroolo kati wabeerawo nga mwenaga nti nasangawo entalo zaabwe kuba nasanga oluseera mbabaali bamuwadde ku gundi kuki ku baluwa ezimuwoninga biki ne tubeera nga mu mbeera ya kukolagana makweka nsaamu n'embabaali nze ku mutima we nga nnamu ennaku okukaaba naye nga alaga nti tuli wamu naye makweka ki nsaamu bambi ngatakulaga mutima mutuufu kati lumu twali tugenda mu Christmas lunga nga era twebuuza bulungi nga mikwano girabo nnyo ensi eno nzibu bwe bagoma mbabaali abuti yaddamu kukubira mbabaali simu era tebakwatagana era naabu bwe yava ku storoti ng'agobeddwa ku storoti mbabaali yasanyuka nnyo kati mbabaali tugula Christmas lunga etuuka mbabaali yali agula ebintu mu kikuubo ebikutiya biki mwana gwe nga ate babitumanze kati babitumanze ndowooza eri enjawulo yali nga nnene bwemwatuukaga mu Christmas lunga eyokugaba ebintu waliwo omuntu yali yakwasibwanga omulimu okugenda kugula bukutiya bwe tuteekamu bigoogwa biki babiwansi muluzungi twandise procurement oba purchasing ekizakitire babiwanze abadde mu kikuba adatembeza mu kikuba abanye ebintu obitegeera emiwendo ogitegeera n'ebituufu ebirungi ensasage evaawa tutuuka ku bukutiya nze nga ngenda mbugula bbeeyi entuufu babali ategedde bampadde ssente nga jampita nagamba omanyi nze nawe bagula obukutiya layisi nenkwatako tugende konze oba ontega akatego ongobese ofune wongobeseza konze sinza agenda obbugula wali mutaddani ali ku kyaki yajja obbugula ate munno temuwagala
ate kati omuyita wano mumanyi kyo bakusula mu katego nze nga ngenda bera okutya nagigwa emitwalo 8 mu 2 nga ndeta lisiiti ate ye nga buli kakuti yali akagula 1500 kati obukuti yalukumizibwa miliyoni 1.5 nga ye bwagamba nti 1.5 wabugula 8 mu 2 mukulu ne nga bokute mu nyindo n'omukulu bwe yakwata mu nyindo beyiganga namutereka soko olindeko abatulaba ku mukutu ebintu bino tubyogeranga olumu abanyite enombozi kuwaya tusekana kinaye nsaba mujjemu amakulu obwerufu okubeera nga oli w'amazima abantu abamu tebalogera ku mirimu nkigamba nnyo abantu tebalogera ku mirimu nti oli omukulu amwagala nnyo oba kiwaliwo empagi ezizimba era eziwanirira amaanyi n'obuwangazi bw'omuntu ku bintu ebyenjawulo kakati obwerufu amazima saako n'okubeera ng'oli mukakamu kintu kikulu nnyo kawooya omukulu amanya g'omutwalira ne zirisiiti nti za miliyoni 882 n'ebigogwa nga beeyi esalise nnyo kumpi afu omukulu akwata mu nnyindo agamba yasirika munnaye wabawo kagundi kamundo zange era babali atuuse okugobwa ne bamukompoiningako awo waliwo omuwala bamita Saala yagwa ku ddalwawo ku ofiisi yatabukamu katini kale ndoza afuna stress nga bana boyfriend ufuna stress era ndiko kwogera bigamba babali wali onkwana gwali wankwana olikundi yali ankwana okwata ku bina bw'abantu biji yes yali agudde bugwiddalu tusoke tukitegere bulungi nnyo agenda otandika byogera naye omulala tabwagamba omulala mutabwagamba nga waliwo ekyali kimu affecting psychologically ku mutwe naye ekyo bakitegedde naye byanyumya byonna teyanyumya mu America nti bantwala mu America kuba nti yetagendangayo yali anyumya byawo ate anyumya bya firimu sikirako bukakafu nti yali bamukwana naye baddeko enkizeemu kiri omuntu amanye nti okyogedde bulungi nze njogera bye nalaba era twena bukakafu tewazuula ate twabirikodinga kubanga oli yali mukozi munnaffe munnange bali bamuyita bamugamba kino na kino babayinga bamugoba bambi naye bamugoba abamu ne bagamba Fadi amugobezza lwayose obukuti obwalayisi munno yakuleeta ekyobukutiya kyatwalako kebbanga nga kibaddewo anti asirika bujinga atereka yapayiringa ateeka wali omugugu were naye nga teyamuyitirawo kola olunaku era mu meeting yamubuuza obukutiya badde obugulanga mmeka muzeyi 15 mu meeting Fadi obukutiya muno wabuguze mmeka singi 8 nabugula 8 emitwalo 882 okutya 10 era nga abantu bonna we bali abaana babakozi bonna we bali ati abatukozi ne batunuulira nga nze ndoza agobeza mbabaali n'enkwolo teyamugobera kyamu ekyobukutiya tekyamugobera Masirungu yali ewedde munnange nga tubeerawo nga bamugoba nga tudda mu sho nga tugikuba ng'etagalamukko kubanga mbabaali amanyi nga tugikuba ne Nobati ne Suzan wabalesewo omulala awo nga tutambula mpolampola nga n'omusaala nfuna omusaala ogenze ku payroll nali nfuna bambi yali ampase kuba gwe musaala gwange gwasooka mulamu bwange kuba omungi bukyananika kukola naye sigamba nti ze nasooka okukwatako naye omusaala nti nfuna omusaala kuba ninawe nali nkozengako olina akuwa akalimu ka lunaku lumu naye bwe tugamba omusaala gwe twandise oguli professional era lwe lunaku nasooka osasula gavumenti omusolo kuba ne tini namba so kakati awe ekintu okikuba fast okyagiriko oli ku TV olwo omanyi TV z'abalokole nzibu kukolako media z'abalokole ne ku radio kubanga era abakola ku media z'abalokole olina okuba nga oli mugumiikiriza nnyo kyova olya media z'abalokole ezimu teziba nnyo waggulu nti abajajinga baba bangi oba omukyakya aleeta ekirabo ajajinga omwana yazinye bubi omwana yakubyewo eggambo lino omwana yambadde bubi omwana yambadde nga buseegu omwana yambadde nga ali mu bbala ate wano bajajinga bangi abalokole kizibu bakolera n'obamatiza bonna okujjako nga mukama wo ye kyayagala kyova okola ki kyova okola
ojja otya okuva ku salt ebbanga eryo lyonna embeera ogitunnyonnyodde kiki ekikujja ku salt otandise okukula oyambuse ovudde ku radio bampisa bulungi tukola lwakiva abantu bonna beebuuza Fadi ava atya ku salt abantu basinga okwebuuza kubanga balaba nga Fadi ne Suzan bali tebatengana yes ate bino bwe byabaawo ebya musumba ne family ye iki abamu ne balowooza Fadi yapanga walume nasanga Fadi bapangidde muzeeyi Suzan bampita muko wa bujingo abale bagamba Fadi. Kino kirango obubaka buno buteekebwamu ensimbi Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'ekyasa kino osobola okumufuna ku nnamba y'essimu 07789291 era ng'eri ne ku WhatsApp. Weekwate Haji Mukisa Karim akusomera edduwa enaakuyamba okuleeta emikisa mu mirimu gyo gyonna okunyweza obufumbo mu maka go gy'oli. Edduwa enaakuyambako okufuna omulimu gw'obadde onoonya. Edduwa enaakuyamba okuwangula ensi mu ntambula zo zonna. Enaakuyamba okweggyako olutwe okwegobako ebibamba wamu nammwe abaagala oba balina plan ez'okugenda ebweru okwekolera ku nsimbi. Mwekwate akusomera edduwa enaakyusa obulamu bwo. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa ey'omukisa.